Ampuliriza nkwanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku lw'eggulo twatunuulidde obukulu bwa Bayibuli n'ensonga lwaki kitugwanidde okubeera n'obwesige mu kitabo ekyo, kubanga kyategekebwa mu ngeri ya njawulo nga kirungamizibwa Omwoyo wa Katonda, ne kiwandiikibwa abantu abawera ddala 40 okumala ebbanga eddene. Kizze kirwanyisibwa naye tekimaliddwawo n'okutuusa leero kikyakola amakulu mu bulamu bwange, mu bulamu bwo. Ate singa tuwaayo obudde okukiyiga, kitwongera okumanya Katonda, kitutaasa okukola obubi n'okutambula nga bw'ayagala tutambule. Leero tugenda kutunuulira ate omutwe omulala, Omulwanyi Nnamige Owannamaddala, the real superhero. Katusabe. Kitaffe atula mu butaggwaawo tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu, ate otuwadde omukisa okubaako n'ekyokuyiga ekirala mu wiikendi. Wetwongera okubikkulirwa tutegeera obubaka bw'oyagala tuwulire leero, amazima aga leero. Tulungamye nno n'Omwoyo Omutukuvu otuwe okutegeera nga bw'oyagala tubitegeere nga tubikkula okuva mu kigambo ky'okuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. The real superhero, Omulwanyi Nnamige Owannamaddala. Abaagalwa, bwe twogera ku mulwanyi Nnamige tuyinza okulowooza oba okuba ebifaananyi eby'enjawulo ku mulwanyi ow'amaanyi, oba yafaanana atya, oba yaani. Naye ensi etuwadde bingi bye tuyinza okuleetinga tu. Okugeza abaana abato bakula balagibwa obuzannyo oba obutabo obwogera ku bintu nga si bya ddala nti bibeerayo, okugeza nga Superman, Iron Man, Batman, Spiderman, Wonder Woman, Black Panther, Captain America, bingi. Nammwe abantu abakulu ebyo bendaba nga baagala nnyo okulaba wrestling, WWF. Era mu bo obeera olina bw'omanyi nti oyo yo tawangulwa. Omulwanyi Nnamige, the real superhero. Naye kyenjagala okuggyayo mu bano betumanyiiko, they are fictitious imaginations. Omuntu atuulaawo n'akuba akafaananyi n'awandiika script n'adeveloping omuzannyo oba n'aggyayo ekiwandiiko ekinyumirwa abantu okugoberera, ne kikukwata omubabiro n'okigoberera naye nga biyiziddwa kuva mu mutwe gwa muntu. They are not real. Tebiriiyo. Kufaanana nga drama. Oyinza okutunira drama n'akusanyusa, oba akazannyo ka soap ku TV n'okagoberera naye nga ebikulagibwa si bya ddala, naye omuntu yatuula n'awandiika emboozi n'ezannyibwa ne bibeera nga ebya ddala. Bayibuli tefaananyizibwa ng'ebimu ku ebyo. Olwekyo bwe mba njogera ku superhero Omulwanyi Nnamige Owannamaddala, mujja mu Bayibuli nga Bayibuli teyogera ku ngero bugero nga bwe twayize olunaku lw'eggulo nti Bayibuli ya byafaayo, Bayibuli n'ebyeranga ng'obunnabbi bizze byonna bituukirira. Kaakano real superhero gwe njogerako ye Kristo Yesu. Oyo yalina amaanyi amasufu okukira omulala yenna. Yayinza okusobola okuleeta emirembe mu mutima ogutaawaanyiziddwa. Yesu Kristo yayinza okubudaabuda emmeeme eri mu nnyiike. Yayinza okuleeta essuubi eri abo abakaabye ekimala. Yayinza n'okuleeta obulokozi eri abo abaabula. That makes him the real superhero. Buli mboozi mu Bayibuli okuviira ddala mu Genesis eraga obuntu bwa Kristo, eraga empisa ya Kristo, ate n'eraga amaanyi aga Yesu Kristo. Genesis tugenda kwogera omutegeera mu kwota abayiga lesson. Kwota eddako tugenda kulaba Yesu Kristo mu Genesis. Kaakano eyo nga nvuddeyo njagadde okuleetinga n'abavubuka mu bayigirizwa, omuyigirizwa eyasingamukko obuto muyita omuvubuka yali Yokaana. Yokaana tulaba okuyitibwa kwe mu Matayo 4:12, era bwe yayitibwa teyalonzalonza, yagenderawo.
bwe kusaba kwange nno nawe bw'obanga owulira eddoboozi erikuyita leero okukyusa obulamu bwo obuwe eri Yesu, tolonzalonza. Si nsonga ofaanana otya, kubanga naye Yokaana bwe yayitibwa yali ayogerwako si bulungi. Ayitibwa omwana owa laddu, son of thunder. Makko sula 3:17. Naye gye biggweera ng'ayogerwako, gamba nga Yokaana 20:1, onnyiriro 2 okutuuka ku 24, ayogerwako ng'omuyigirizwa wa Yesu omwagalwa. Kitegeeza ki kino? Buli we tusoma ekigambo kya Katonda, buli we tusembeera gy'ali ne twongera okutabagana wamu naye, tetusigala kyekimu. Tukyusibwa buli lukya okufaanana nga ye bw'ali, ne tubeera abaagalwa. Leero we twogerera, bwe tuba tusoma Bayibuli erimu ebitabo 606, 5 ku byo 5 byawandiikibwa ono eyayitibwa ng'omuvubuka eyali omwana owa laddu n'afuuka omuyigirizwa omwagalwa, Yokaana. Yokaana ono atuwandiikira enjiri eya Yokaana. Ennyanjula ze zinsanyusa. Ennyanjula eri mu njiri eya Yokaana agamba nti ku lubereberye waaliwo Kigambo. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awatali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Ennyanjula za Yokaana ayogerwako ng'omwagalwa mu bayigirizwa eri Yesu zinkwata omubabiro. Kati waba ayanjula eri mu ebbaluwa ze yawandiika essatu, alina ennyanjula ate era gy'akozesa, naye ng'alaga ki? Nti bino bye tubawandiikira ebyo bye twalabako, bye twakwatako, bye twawulira, ne twagala tubiwandiike naffe essanyu lyaffe ffenna likole litya? Lituukirire. Si nfumo bufumo, but the reality. Kakati wulira bw'ayanjula ekitabo eky'okubikkulirwa. Agamba nti okubikkulira kwa Yesu Kristo Katonda kwe yawa abantu bamanye ebyo ebirina okubeerawo, things that must happen. Mu linnya olwokusatu agamba nti alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo, kubanga ekiseera kiri kumpi. This is what comes to us today. Omulwanyi Nnamige, the superhero, agenda okutubikkulirwa twongere okumutegeera nga ye Yesu Kristo. Ate agenda okusimbulwa okuviira ddala mu kitabo kino ekya Revelation. Ebyembi abavubuka bangi n'abakristaayo bangi batera okwewala ekitabo kino ekya Revelation. Okufaananako ne mu ndagaano enkadde abamu beewala Danyeri. Bagamba nti kiringa ekyogera ku sinema etiisa, horrors, kyogera ku nsolo, the beasts, kyogera ku gusota, the snake, kyogera ku kawumpuli, the plagues, suffering, okubonaabona, obulumi, pain, kyogera ku ndwadde ez'enjawulo, kyogera ku kuzikiriza, destruction. Kati abamu ne bataagala kulireetinga nakyo. Waakirika basomemu ebyala ebibanguyira. Abalala babitya kubanga mbu birimu science mungi ow'okubitaputa. Naye abaagalwa, Revelation, ekitabo ekikomererayo mu Bayibuli, kyagendererwa okutulaga ekifaananyi ekisiige ekya langi kya Yesu Kristo ng'omuwanguzi. Kikaatiriza obuwanguzi bw'okwagala kwa Katonda. Where love comes out triumphant. Mukama atuwe ekisa nga tuyiga Bayibuli, Revelation, tukitwale nga kya nsonga. Katonda kiyayagala ennyo tufune nga tubikkulira twongere okutegeera. Revelation, to reveal, kitegeeza okubikkula. Okukijja mu lulimi Oluyonaana akozesa apocalypse, okubikkula. Discovery, okuzuula. Bwe tutabisoma bino tetugenda kuzuula, naye bwe tuzuula tugasibwa ne tukyusibwa. Mu ssuula 22 ez'ekitabo kino eky'okubikkulirwa,
Yesu Kristo alagibwa mu ngeri ez'enjawulo. Njagala okunakolayo keezimu nti ewoolubereberye era ow'enkomerero. Essuula esooka onyiriro 17. Ye mwana wa Katonda essuula ey'okubiri onyiriro 18. Ye mutukuvu era ow'amazima essuula ey'okusatu onyiriro 7. Ye mpologoma ya Yuda essuula ey'okutaano onyiriro 5. Kye kigambo kya Katonda nga ne Yokaana bw'amwogeddeko eri kigambo. Essuula ey'e19 onyiriro 13. Ye kabaka w'abakabaka era mukama w'abakama essuula ey'e19 onyiriro 16. Ye Alufa ate era ye Omega mu ssuula esembayo onyiriro 13. Yesu Kristo ono mu ssuula ey'okusatu onyiriro 14 nga ebbaluwa ewandiikirwa Laodikiya, ekkanisa Laodikiya, ayogerwako nti Yesu ye Amiina, omujulirwa omwesigwa ow'amazima, entandikwa y'obutonzi bwa Katonda. Kitegeeza Yesu tetulina kumutunuulira nga eyatondebwa, naye omujulirwa w'obutonzi kitegeeza yaliwo nga byonna bibeerawo. Pawulo amwogerako nga ye mukoza, ndowooza nga awandikira Abakolosaayo, nga ye mukoza, awataali ye tewaaliwo ekyakolebwa kyonna. Sulemaani naye yamugjayo mu ssula ey'omunaana mu ngero Proverbs nga ddala ye mutonzi w'ensi eno. Entandikwa, ekigambo eky'Oluyonaani kikozesebwa mu Revelation okubikkulira essuula 3:14. Entandikwa eno ekigambo ky'Oluyonaani ki ak kitegeeza omutandisi oba omufuzi. Abatukubira zi plan, abategekera, abadesigning ennyumba abayita ba architect. Kitegeeza ye mutandisi w'ekirooto ekizimbe kinaafaanana kitya, n'asketchinga. Ate era yatera okubeera omukulembeze wa ttiimu enzimbi. So architect kijja amakulu ga archangel, malayika asinga obukulu. Mu Yuda onyiriro olw'omwenda ayogera ku archangel nga Mikayiri. Ye Yesu Kristo, kugamba ye mutandisi ate ye mufuzi. Ago makulu ga arch. Yensonga lwaki amakanisa agamu geebalama okukozesa ebigambo nga archbishop. Tebatera nnyo kwagala obukulembeze mu kanisa kulabanga obutandisi oba obufuzi. Makanisa agamu tekikozesebwa nnyo. Kakati amannya mangi agaweebwa Yesu Kristo, Wonderful Counselor, bingi nnyo, naye waliwo erinnya eddala lyakozesa, omwana gw'endiga. Bangi tetwa-identifyinga nalyo kubanga lireeta oliraga ekifaananyi eky'obukkakkamu, obwegendereza n'obutayinza kwerwanako. N'abantu abalina personality efaanana ng'eyeegendereza ennyo oba obutayinza kwerwanako balirirwa okuweebwa obukulembeze kuba baba balowooza tebajja kufuga, tebajja kukulembera, tebajja kutwala organization oba institution mu maaso. Naye Yesu Kristo talina buzibu na kubeera ng'alagibwa ng'omwana gw'endiga, era mu kubikkulirwa kijja kivaayo emirundi 28. Bw'otunuulira ttiimu ze zizannya omupiira, basketball, football, zeetuma amannya ga nsolo ez'amaanyi naye so si ndiga. Ne clubs ezaffe mu Pathfinder beetuma super eagle, scorpion, tiger, balina amanya python, bajjayo ebisolo eby'amaanyi okulaga obugumu ne zipaaki mu clubs, field patches. Tera okuteekako ebifaananyi bya tiger, netuteekako ensolo, netuteekako ki eagle. Si kyangu nnyo okusangayo abeeyita the lambs of the North Buganda field. Tebaagala ku identifyinga nakyo. Naye bwe tusoma mu Revelation essuula ey'okutaano kubikkulira 5:6 agamba nti nendaba wakati w'entebe n'ebiramu 4 ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde, ng'afaanana ng'eyattibwa, ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7, gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Ayogera ku Yesu Kristo, kaakano amugiddeyo mu kifaananyi
eky'omwana gw'endiga. Naye weetegereze, omwana gw'endiga guno gulina amayembe 7 n'amaaso 7. Olw'okuba nti ekitabo kino kyawandiikibwa nga kikozesa obubonero okubutaputa, amayembe gano gakozesebwa okulaga obuyinza, galaga amaanyi, galaga ekitiibwa n'okugulumizibwa. Era omuntu singa bagamba gunda nameza amayembe, kitegeeza olina engeri gy'otandisa okweraga nga oli musukkulu. Amayembe, Yesu Kristo alagibwa ng'endiga erina amayembe olw'obuyinza, amaanyi, ekitiibwa n'okugulumizibwa ebimusaanidde. Bw'oba oyagala okwetegereza amakulu ago gye gava, okisanga mu kyamateeka 33:17, mpozi n'ekitabo eky'okubala 23:22. Ate amaaso gano, amaaso gakozesebwa ng'akabonero akalaga okumanya era amagezi. Bisange mu Zabbuli 34:5 ne Peetero esooka sura 3:12. Lwaki 7 amayembe 7 ate n'amaaso 7? Lwaki? Ennamba 7 ekozesebwa okutegeeza obutuukirivu. Ekyo ekituukiridde kitegeeza nti Yesu Kristo n'omwana gw'endiga yalina obuyinza obutuukiridde, yalina amaanyi agatuukiridde, ate yalina amagezi agatuukiridde. Jjo twalabye nti oyinza okusoma ekitabo ekirala kyonna n'ofunamu amagezi, naye si ge magezi agatuukiridde. Agatuukiridde ogafuna ng'osomye ekitabo Bayibuli. Okubikubira essula 5:9 okutuuka ku 10 agamba nti ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo, kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga, n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi. Kristo ekyo kye yatukolera ekimufuula omulwanyi Nnamige, nti yatuuka n'okuwaayo obulamu bwe. Omusaayi gwe ne guyiika ku lwange naawe. Yali annwanira mu lutalo, ssematalo, okundeetera obulokozi, nze ndyoke mbeere nga nnyinza okubeera omulamu. Kubanga Katonda bwe ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. That makes him the superhero. Yeewaayo. Yawaayo obulamu bwe ate n'addamu. Romans 8:1, Abaruumi 8:1 kyekiva kiwandiikibwa nti tetulina musango ffe abali mu Kristo Yesu. Mu ssula y'emu onyola 3 n'agamba kati, who can come against us? Who can be against us? Ani? Taliiwo. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. Tuli bawanguzi mu ye. Ye saabalwanyi waffe, naffe mwe tuwangulira. Ne bwe wankubadde nyiza okuba nga nina ebintu awaanyeeko ebinsobyeko, naye bwe nneenenya nnyingira mu musaayi gwe ne nfuuka omujja, nange mbeera muwanguzi wamu ne superhero wange oyo. Okubikuyira essuula 1:5 okutuuka ku 6 ayogerwako nga ye mujulizi omwesigwa, omubereberye mu bafu, omusukkulumu mu bakabaka ab'ensi, atwagala, eyatunaazaako ebibi byaffe n'omusaayi gwe, n'atufuula bakabaka bakabona, n'atufuula bakabaka ne bakabona ba Katonda. Kitaawe, Katonda kitaawe oyo aweebwa ekitiibwa n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. Njagala okubeera omuwanguzi awamu ne Yesu, kubanga ye mulwanyi Nnamige. Sandituuse ku buwanguzi buno okutuuka ne mu bwakabaka obutaggwaawo obugenda okujjako ku lw'oyo Yesu Kristo kye yankolera kimufuula omulwanyi Nnamige, and is my superhero. I pray that he can be your superhero. Bw'owulira ng'obuze, koowoola Yesu. Ye muzirawo, anaakulaga ekkubo ery'okutambuliramu. Bw'owulira ng'onafuye, ye maanyi go. Mukoowoole, ye muzira mu byonna, anaakuyamba. Bw'obeera otabuddwa nga tomanyi wa waakulaga, ye mumanyi akira wonna. Bw'owulira ng'owanguddwa ng'oweddemu essuubi, Yesu muzirawo, ye Katonda era omutonzi, anaakuwa ekkubo. Jangu oweeyo obulamu bwo eri Yesu Kristo, abeere superhero wo, abeere superhero wange, atuluŋŋame okutuuka eri obuwanguzi. Mukama atuwa omukisa n'ebigambo ebyo kuba Yesu Kristo mulokozi waffe. Tuddemu ate enkya nga twongera okuyiga obubaka bwa wiikendi.
weebala okuwuliriza.